Mugamba mutya abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako. Olunaku olwaleero njagala twogere ku kkundi ly'omwana. Mulimu abaana abo omwana omulaba ng'akyali muwere, kwegamba ng'akyali mu myezi nga 8, 10, naye n'olaba ng'ekkundi lye liringa erijja okuba eddene, kwegga ne likutiisa. Ekkundi lino ki ky'olina okukola? Libeere nga buli waakula libeere nga likendeera. Okusookera ddala bw'olaba omwana ng'ekkundi lye ddene ligezze naye ng'akyali muto, kikulu nnyo okubeera nga weebuuza ku abo abakusingako, naddala abakyala abo abakulukulu, ng'omwana omuwala ndi ku ggwe. Osobola okulaba ekkundi ly'omwana ne likutiisaamu, n'olaba ng'ekkundi lye ddene ate ng'omwana omuwala gwe wazaala emabega nga bw'atyo si we yali mu myezi egyo. Bw'olaba ng'omwana ekkundi lye ligezze nga likutiisizzaamuko, kikulu nnyo beera nga weebuuza ku bakyala abo abakulukulu, kuba ensonga ezo zonna babeera baziyitamu dda. Beera ng'obeebuuzaako, baba bajja kukubuulira bulungi nnyo. N'ekirala ne mu ddwaliro osobola okugenda, naddala amalwaliro ago agakola ku nsonga z'abaana abo abato. Kikulu nnyo obeere nga ofuna okumanya okw'abo abakusingako, naddala abo abakyala abakulukulu. Kikulu nnyo ndi ku ggwe omuzadde alina omwana ng'olaba ekkundi lye, ng'olaba ligezze nnyo, ng'abaana abalala bwe wazaala emabega nga bwe batyo si we baali mu bbanga eryo omwana oyo lyalimu. Na kino kikulu nnyo, osobola okukikola, tekiba na buzibu. Omuntu alina okugema ekkundi ly'oyo omwana okubeera nga lijja kendeera mpola mpola, abeera kojja w'oyo omwana. Asobola oddirinnyako gw'omuwala oba gw'omukyala, muganda wo omulenzi oba muganda wo omusajja, oyo abeera kojja w'oyo omwana, yabeera alina okumulinnya ku kkundi eryo. Ekkundi liba lijja kendeera mpola mpola, naye enninnya gy'alina oddirinnyako talina kulirinnya nti alirinnye nnyo, nedda. Asitula ekigere n'akikoonya ku kkundi ly'omwana, abeera alirinnyeeko. Ekkundi eryo kojja we singa alirinnyako lisobola bulungi nnyo okukkakkana ne likendeera mpola mpola. Buli waakula liba lijja kendeera mpola mpola. Oyo alina okumulinnyako, mulina okubeera nga muli baaluganda ku maama ne taata. Kiba kikulu nnyo yalina okulinnya ku kkundi ly'omwana oyo. Kyekyo njagadde mbeere nga n'ekyo nkibabuulira, kuba weekiri bulungi nnyo. Kyekyo kye njagadde okubeera nga mbabuulira, n'ekyo musobole okukimanya. Naye mbagambye kikulu nnyo ensonga z'abaana abo abawere muzitunuze nnyo mu bakyala abo abakulu abali eyo ku byalo byammwe. Bategeera ensonga z'abaana, baba bajja babuulira buli kimu. Bwe kityo bwe kiri. Kambaye WhatsApp namba yange osobola okumbulira, nja kwongera okunnyonnyola ku vidiyo eno. WhatsApp namba yange eri 0777873401 yeeyo WhatsApp namba yange. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako, mbeere bulungi, mweraba.